nze nkola sebaka nako okulya ntula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka. Nkwaniriza omulungi eyekubiddeko Mara TV ne 90.6 Royal FM jebaleko jotusizaako nga lunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ziri 8 omwezi ogw'ekkumi nga leero mefuga ga Buganda ate enkya ziri 9 mefuga ga Uganda nga tuweze emyaka 63 nga twetwala ng'eggwanga Uganda. Nkulamusizzaako gy'oli yonna erinnya nze Phoebe Kirabo okutuusaako programu ya leero omuvubuka wa leero. Omutwe guli nti Gavumenti yayisa etteeka nti omwana yenna waba awezezza emyaka 18 aba yasobola okwetongola ng'omuzadde tamuyinaako buvunaanyizibwa. Njagala abantu bambuulire bo bakiraba batya, bakiinako ndowooza ki. Mu studio no siriimu nzeka, ndimu ne bannange okuva mu bitongole eby'enjawulo abagenda otuyisaamu mu nsonga zaabwe ki kye balowooza. Ngenda tandikira omukyala topista mu nnamawulire aneeyanjulire tulyoke tudde oludda luno. Neyanziza nnyo mukyala Kirabo webala akakisa kano kumpadde ate n'okunkyaza ku rediyo yaffe. Amannya nze Gira wa topista ndi mukyala mu nnamawulire. Aneyanziza omukisa gompadde erinnya yenze Kivumbi Najibu ndi muyizi ku ssentendeko lya Kabaka erya Mutesa the First Royal University era nze mu nnamawulire kika ky'Emyaka. Katuddewo omukyala oli. Erinnya Zera Kagezi Namigo era nga ndi muyizi ku Mutesa Royal University ya ndi mu third year ngenda kuba ntesa ku mulamwa guno era ngenda kuguwa ekyo kye gulina okufuna. Amina. Katukomewo katono tuveeko mu bulango. Osmosis is coming. Osmosis, what's in money? When do you see him? Send him to Momo. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? When you need a loan, you've got MTN Momo. We're sortinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Mutesa the First Royal University informs all students, parents and guardians that registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Chirumba Masaka and Kakeka Mengo campus. The university has got progress at both diploma and degree levels in the field of ICT, business, education, social culture and development studies, mass communication, civil and electrical engineering. All programs at Mutesa the First Royal University are accredited by the National Council for Higher Education and taught by highly qualified academic staff at affordable fees. Therefore, students who completed Senior 6 are requested to come at our campuses at Chirumba Masaka or Kakeka Mengo to apply. Remember to come with the following: birth certificate or an A-level certificate, a registration fee of 42,500, 2 passport photos plus IDs of the previous school. For more information, contact us on the numbers below. Kulisaayo bulango bw'abakama baffe nze Phoebe Kirabo mu programu ya leero omuvubuka wa leero. Omulamwa guli nti Gavumenti yayisa etteeka negamba nti omwana yenna nga awezezza emyaka 18 omuzadde aba takyamuyinako obuvunaanyizibwa aba yeetadde ng'enjogera ya leero bweri nti mbadde neetadde okukola kyenjagala. Kansooke sayidi eno mukyala topista ampisizeemu ku nsonga ze ye akitegeera atya era akebirowoozo bye. Omwana bw'akula n'aweza emyaka 18 nti aba takyalina buvunaanyizibwa oba kuvunaanibwa eri omuzadde si kituufu. Ebintu bino ebimu tubiraba nga ebyokusaaga naye ate oludda bimenya omwana ne bimenya n'omuzadde. Ojja kwesanga ng'omwana awezezza 18 naye ate ng'akyalina obwetaavu okuva eri abazadde.
ng'okyayagala tuition oba fees okyayagala okulabirirwa kuba bangi abaweza emyaka 18 nga tugeze abalenzi nga tasobola na kuzimba kayumba wabeera naye nga alina emyaka 18 nga tasobola kwebeezaawo mu bintu by'okulya ebyokwambala ne bwalwala asigala ddawa eri abazadde kakati awo wempakaniza ne ŋŋamba nti yes kituufu omwana aba awezezza emyaka 18 naye ate era oba osigala okyasobola okuddawa eri abazadde omuzadde aba akyakulinako ki obuvunaanyizibwa olw'ensonga nti ebyetaaga ebimu oba okyabimwetaagako ekyo kituufu ekiri era awo ne ŋŋamba nti kibe ki emyaka 18 tegiyina kyekikyusa ku mwana oba olina 18 oba 2 kasita oba ng'okyali mu mikono gy'abazadde osigala okyakkakkanye era osigala okyali mu mikono gy'abazadde olina okunenyezebwa bw'abanga omuzadde akyakusuza bw'abanga omuzadde akyakuwa emmere bw'abanga omuzadde bw'olwala akyakujjanjaba okyalina okuba ng'okoze eki mukyala Febi waliyo abantu boolaba nga bali mu myaka 4 myaka 3 olw'ebintu ebitali bimu ng'akyali mikono gy'abazadde oyo naye aba akyali mwana kubanga obulamu buno abamu tetwenkana nosanga oli aweza emyaka 25 myaka 3 naye ng'akyalya mmere ya maama naye nga n'ennyumba mwasula akyavaawa musajja ali myaka 28 akyava waka nosanga oli nga n'oluusi alina abato abaana naye ngero addawa bazadde kati awo weŋŋambira nti kituufu nga wawasana okuwasanga odde wataatawo oli emmere ye nga n'obwana bwe bwennyini nga busulaawo bwennyini ewaka oyo abeera nga yewaggula n'azaala n'okuzaala nga tanneetuusa oba otya n'abaana si be babazadde abasula mu bazadde agambye nti olw'ensonga ezitali zimu ezo ensonga ezitali zimu zokwekyo omukyala Topisa agamba nti omuzadde jju tugende wa mwami ani yanzanya omukisa gw'ompaddemu mu ngeri eyange enzikiriza nti omwana ono talina kuva mu mikono gy'abazadde kubanga ensonga zino wammanga omwana ono waakula omuzadde n'amwesonyiwa n'agamba nti kati genda tasobola kubeerayo mu mirembe reason being nti omwana takula mu maaso ga muzadde kisinziira ku nsonga kizaakulira kisinziira ku nsonga naye omwana waagenda nga tebamuteekeddedde tasobola kutuukayo n'abeera mirembe kubanga agenda kubeerayo nyongereza ku nsonga eno gy'agambye nti no aba tannatereera mu bbula ly'ensimbi aba akyalina ebimusoomooza ensonga endala eri nti omwana ono aba tannafuna magezi gabeera mu nsi yekka so omuzadde yandimuteeseteese n'amufunyira oba omulimu n'azuula kyasobola okukola awo n'amuta mirembe naye nga asobola okudda ewaka n'amugayidinga kuba buli muntu yeetaaga amugayidinga n'amutuusaako ekyaba alina okukola ennyabo wendowooza kati naye mwami Najibu atugamba nti omwana ono akyalina okubeera mu mikono gy'abazadde tavaawo naye ate katufune mukyala Rose ye atugambye kyalowooza ekisooka siri mukyala ndi sexe kakati ku nsonga eyo by the way njagala nsooke onaasoni okubuuza kubanga gwe moderator obuvunaanyizibwa buno financially oba akakajanja abazadde ke bateekawo mbu era togenda mu bibala togenda awo wennyini kati obuvunaanyizibwa omuzadde bw'alina okuba nabwo financially ne bwemba ndi mu bufumbo nenkukubira essimu nti taata wano bwe wati olina okunyaba kubanga ndi mwana wa ate mwaba kiteekawo mbu omusimanyi omwana takula mu maaso g'abakadde yes sigenda kula financially you have to provide ne bwemba ndi mu bufumbo kubanga ndi mwana wo kati bwe naafa tofiira omwana kati kirimi mukyala Rose financially nze omuntu gwe nnyinza okuwa nga ndi muzadde omuntu gwe nnyinza okuyamba financially aba alina okuŋŋondera mba ŋŋonda abo nkubira essimu nenzijja nenjiisa omwenge nenzijja nenjasa enku kulwaki bwe nkukubira essimu ogamba mbu wakula weekolerere neekolerera kuki kati mpozeko ate akajanja kanene abazadde ke bateekawo mbwera omwana agenze mu bibala ate nze kinnuma n'okunnuma at my age bakyanteekako akajanja simanyi banansoni oba banaabira basimanyi naye bakyanteekako egyo simanyi ebbuba olazeewa ne bwoba ogenze mu mupiira you have to call back you like mam I'm this side ngenda kukomawo kuzina essaawa why omwana osobola n'omukozesa ensobi by the way omwana gwe bafugiriza ennyo
ayonooneka mangu n'okusinga ono gwe bawadde ebbeetu okukola kyayagala naye nga yeelimitinga. I think parents should just provide guidelines naye nga tebateekawo akajanja mbwera ne bwoba ogiwezezza 18 ngenda kukola kino. Katono nnyo Charles kyakambye. Si kibi okukola by'oyagala oba omwana okukola by'ayagala. Era tetugaana muntu aba atuuse okuva ewaka okukola ki okuvaawo naye ovuddewo otya. Tulabye abaana bangi mu Charles nga boonoonese olw'ekyo ekyajja nti omwana bw'aweza emyaka 18 si mukyala. Okay, emyaka bwe giwera 18 nti olina okukola ki omwana alina okukola kyayagala emyaka 10. Tulabye abaana bangi ng'abamu bagenze kunywa ebiragalalagala kubanga alina emyaka 18. Abamu ne bagenda mu biduula kubanga alina teyagala mubuuza gy'alaze because alina emyaka. Yes, as I told you earlier, omuzadde yakola ki yanenyezebwa. I told you earlier that parents should just provide guidelines oba amateeka agafuga oyo mwana naye si kumuteekako kajanja. Don't go here, don't go there, don't do this. No, nati ndikugamba olaba kulwaki bembeera mu mikono gyo bwe ntuuka nefuna obwetaavu abamu besulayo bwannagamba mbu yaweza 18 mbeera ndi mwana wo. Kisinziira zotya bw'oba wava wakamu nga temukanyiza n'omuzadde era bw'onodda n'omusaabayeezi oyo kitegeeza tewankuza bulungi omuntu akuziza obulungi omwana we yoyo atebaidina guidelines. Lwaki tetukanya nti bw'oba wezezza emyaka 18 oba ogisussa ng'okya omuzadde ono akyasobola okuwabula lwaki tokkiriza n'akuwabula ne mutambula ate okusinga okugamba nti yakuza ki yankuza bubi. Kkiriza omuzadde akunenye akugayidinge osobole okubamu omuntu omulungi. Mwami Najibu okyayongerako ku nsonga yenyalo nkyayongerako ku nsonga neyanze omukisa gwozemu okumpa okusookera ddala azaala ekibi akiwongerera mu ngeri nti omuzadde wozaala omwana wo olina omufolowinga byakola osobole omutangaza mu kkubo ettuufu. kuba otamutangaaza emyaka ginene egy'obuvubuka gye gikolera obukadde kati otamutangaaza n'omuleka agenda wano eno emyaka egy'obuto agyonoonye nga omukyalo ono wagambye agende mu mabaala afunye olubuto agenda kukomawo oluwo ate naawe gwakomerawo okaddiye. Kakitegeeza famire gwegwe ebegenda kuyinga obenga nawe tokyalina kyosobola kukola ate ng'emyaka gigenze. So omuzadde alina okufuba okulaba nga omwana we amuteeka mu kkubo ettuufu amutegekereyo opportunities asobole okuba nga amufunamu kuba watamufunamu nayonondeka ng'akyali mwana muto famire ebe omuzadde omutuufu aleka omwana n'agenda n'alaba ensi kyeki neyeeyiribira sebe muteekako akajanja biki omwana obeera tomuwadde platform olina okumuwaayo eri ensi n'agifeesinga si kumuteekako okubirira kyotegeeza kugenda mu bbaala si bbaala no like olaba abazadde abamu agamba ne bwoba ogiwezezza emyaka alina okukuumiraawo ne bwoba ofunye omusajja ajja kunona ewaka. In fact abamu bafunira n'abaana abasajja which is not right because ogenda kufunira omutunzi gwesirikafate naye alina omuterawo kuba otuufu ki muleka agende to engage with others afune characters ez'enjawulo amanye kino bwe mba nkiyisemu ndiringaakyo myaka egyo 18 ekuba etuufu gwe ng'omwana oba ogiraba obeera abamu bakulira nako 18 tuteekewo omukisa omwana aba mu kirasi. In fact abamu nze nina brother wange yamalako senior 6 at 17 18 gavumenti yateeka wala tukibala kyakulaakulanya obwongo ndaba nti tukuganye nti ebintu naye ate era omwana atendekeddwa abuulirirwa atera kuteerayo nnyo ng'ono ayeetutta obwetwazi. Back to my point. Yes. Omwana abuuliriddwa yoyo gwe baleka n'agenda naye ng'omuwadde guidelines as I told you earlier ng'avaako atyanga omuzadde. By the way, you should be free with your kids. Abaana bajja kuvaamu obulamu awo wennyini bwe tugenda okukomako katono tuveeko mu bulango.
Mutesa the First Radio University informs all students, parents and guardians that registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Chirumba Masaka and Kakeka Mengo campus. The university has got progress at both diploma and degree levels in the field of ICT, business, education, social culture and development studies, mass communication, civil and electrical engineering. All programs at Mutesa the First Radio University are accredited by the National Council for Higher Education and taught by highly qualified academic staff at affordable fees. Therefore, students who completed Senior 6 are requested to come at our campuses at Chirumba Masaka or Kakeka Mengo to apply. Remember to come with the following: birth certificate, O and A-level certificate, a registration fee of 42,500, 2 passport photos, plus IDs of the previous school. For more information, contact us on the numbers below. Nkwebaza nnyo akyekumidde kwe Marayu TV ne 90.6 Royal FM obudde bwo bututwalaganya naye nga tukyagendera ddala maaso ate awo maaso tugenda kufuna ku masimu tuwulirizeko ku bawuliriza abaffe olwaleero batugambe kye bafunyemu oba n'endowooza yaabwe ku mulamwa guno. Omulamwa guli nti Gavumenti yayise etteeka ng'egamba nti omwana ng'awezezza emyaka 18 aba yeetongodde, omuzadde aba takyamuyinako obuvunaanyizibwa. Naye ate njagala kubuuzaamu nti omuzadde ono aba takotogedde mwana. Kansooke ne mwami Najibu atubuulire endowooza ye. Nayanza nnyo omukisa gompadde. Okusookera ddala nange nzikiriziganya omuzadde ono kamuyite nakyemalira aba yemaliridde mu ngeri nti bye yayitamu batayagala mwana we abiyitemu. So kakati agenda n'agamba nti omwana wange njagala abeere baati, njagala abeere bulungi. Kati ye aba yapangisa tayagala omwana we apangise. Kumba ate emikisa gye gifa. Omwana ono watandikawo ekintu kyeye nga ye asobola okufunamu experience n'agamba nti kati omuzadde kino kyangamba kituufu oba sino si kituufu. Naye kati ono omuzadde ayinza okuva mu bulamu bw'ensi omwana nga asigaddewo yekayeka natandika kutunda ttaka. So omuzadde omwana yandimutandikiddewo ekyokukola. Omuzadde yandimutandikiddewo ekyokukola kuba waliwo gye nsomereyo ku ssetteneeko lya Kabaka erya Mutesa the First Royal University. Tuyina lecturer waffe agamba omuzadde akolera omwana amapeesa, amufiira amapeesa, amutandikirewo opportunity oba abantu abayinza okumuyambako ne babaako bamutuusa mu maaso. Naye obadde okimanyi nti ku myaka 18 egyo omwana we gaba amapensa gayina onnyiga ye society ekulinaanidde. Omwana w'emyaka 18 siraba nti olina society. Kati kyekyo omuzadde bw'aba akutadde n'ogenda ng'ega amapeesa g'ogenda okusanga eyo nesikukubeezaawo wamu n'obula n'epensa ery'okunyiga. Walonekano nti emikwano gy'okola gwe ng'omuzadde ze connection z'omwana wo. Kati okola emikwano emikyamu kitegeeza future y'omwana wo ogikotogedde kituufu. Okyalowooza alabika nga ekintu kino akiwagira ekyokuta omwana ku myaka 18. Kiwagira nnyo kuba bankotogera singa ndi wala. Nze nkiwagira nnyo kuba bankotogera kati singa ndi wala. Naye nobeera wewaka ne bakukuumirawo n'ofunayo n'eka gig n'otya kubanga kajja kugwa mu ssaawa z'ekiro but you fear to come home late. Otegeera kati olina okubeeraawo era mbakubira essimu you get kati n'abantu bennyini balina okunyumya nabo tobawa budde kubanga you're rushing. Abazadde beebeerera. Nze ndowooza okwogera si kintu kibi. Bwe nkubira omuzadde yenna ng'akwesiga akuta naye asooka kwesiga. Okimanyi waliyo abazadde abakola ebintu to prove that society mbunze ndi wamaanyi abaana abange bateekako amaanyi. Asooka kumanya n'agamba nti kirabo ono bw'aba ngambye nti agenze kukola ne bwadda ssaawa 7 waliyo abazadde alemaani nga bali munnyo Obuganda. Kati tekebona Abaganda ab'e Masaka bateekawo amateeka. Wali ewa neighbor sikukiriza kuzannya mpaka zino essaawa n'ogenda ku luzu n'awandula n'eddusu ng'olina okuba ng'okumye. What I do? Naye ekyo kiva ku mwana era olaba ng'omuzadde akola ekyo omanya alina kyakola. No, omuzadde atali connected with the kids. You have to be connected. Olina okubeera with that connection. Don't try to put that gap. Omwana agenda kugenda. In fact tewaliyo kintu kiruma muzadde nga kubanga omwana we takugamba byamabye ng'abigamba abantu balala. Omwana wakugambira ebyamabye abijjako eyo connection gy'omuwa that friendship. Naye gwe kikunyumira omwana wo kugenda ebyamabye n'abigamba neiba ebyamabye
beba abazadde abakuba abaana nga bali mbuto mutuuze ayinza obanga olubuto lwaddamu lwa minisita ne mufiirwa emikisa mu kika kati sebe mukyala topista waliwo engero gye batera okukozesa olusooka lugamba nti enswera ekwagala yekugwa kugwa ate ne bayibuli ekyogera nti sula omuggo n'omwana bino byonna bikolebwa okusobola okutaasa omuto myaka 18 omuntu aba takuze nnyo bwe tuba nga tukiraba kuba twagituukamuko oba tokuze nnyo tukyerabirako oba tokuze nnyo ebimu waliwo abazadde abamu abakozesa corporal punishments nga bagunjula ate mu ngeri ey'ekijaasi naye osobola okukuza omwana osobola okuteekateeka omwana osobola okugunjula omwana mu ngeri enzikakkamu fe twakula nga jjajja wange sometimes nabeera nnyo naye era mbeera nnyo naye ayina obuntu bwakola n'omanya ti kino takikola ki takyagala nga takugambye ekigambo kyonna naye nawugenda gyali ng'akuyise n'akuteekako akuteekamu entiisa ate entiisa si nnungi eyo noona entiisa ino lwaki nnungi osoma omuntu entiisa esobola n'okuviirako okwetta eyo otegeera omuntu n'omanya nti nno nti kaakati singa nkola bwe nti mami ajja kukola ki ajja kunyiiga singa ngenda ku luzzi n'endwayo mami ajja kunyiiga singa nkola dda bamanga ne mu ngeri enzikakkamu fe twakula nga jjajja wange sometimes nabeera nnyo naye era mbeera nnyo naye ayina obuntu bwakola n'omanya kino takikola ki takyagala nga takugambye ekigambo kyonna naye nawugenda gyali ng'akuyise n'akuteekako akuteekamu entiisa ate entiisa si nnungi entiisa ino lwaki nnungi osoma omuntu eyo otegeera omuntu n'omanya nti nno nti kaakati singa nkola bwe nti mami ajja kukola ki ajja kunyiiga singa ngenda ku luzzi n'endwayo abafibi styles bakugamba nti ku ham age 105 bakugamba nti gendayo ono ne buli lugoye lw'oyagala lw'abakazi lw'abasajja jeani t-shirt bakugamba nti balina buli kimu nabaaya iyo mukwano bakugamba nti ku 070779968767 bakubireko ofune ekisingawo Zella Fashion bakugamba nti no bakola styling hair dressing bakola ku mikolo bakola kwanjula bakusaba otwaleyo omutwevu nga bwe guli oba oyagala kubaza atekomidde kwe Mara TV ne 90.6 Royal FM akanyomero kano tugenda tuwulirize ku bawuliriza abaffe kiki kye balowooza bye bawulidde bo bateesa batya ku mulamwa ogugamba nti nti gavumenti yayise etteeka nti omwana yenna waba awezezza emyaka 18 abeera yeetongodde ng'asobola okwerabirira bo abawuliriza abaffe bagamba ki ku nsonga eno katukwateyo amasimu 1-2 tukomekereze ensonga eno nyabo yongeza ku ddoboozi kale mukwano naawe gye baleko maama kale nnyabo nsanyukidde nnyo omulama gwe mwogeddeko eye nnyabo era nga ngenda kuwagirira ddala mpala sekisa oyo lozeri simaya lozeri agambye nti njogerako naani maama onoyogerako nena misango farida baise eye mukwano nti abaana balabeza emyaka 18 senga abakazi obubana bagakuze abaana ateekagakubana mikono gyabazadde kubanga tubaddenga tubalageko we balina okutambulira kakati omwana abadde ajjankakasako bakale nnyo weebalire eddala nnyabo ene mukama akumpera omukisa kale mukwano tweyanziza nnyo ensonga zo omu tweyongere mu maaso halo halo nnyabo wangi nnyabo webale kuweereza nnyabo kale mukwano nawe webale kuwuliriza senga abeekalungu tusiima nnyo empitezayo nnyabo amina munnange tusanyuka nnyo nga mwekuumiddeko erinnya kibwanakanwa disekta iye mukwano nakubidde ensinzidde sayidi z'erukayeeno iye nakanwaki madaba nsanyukidde nnyo omulamwa gwo gwe muleese iye mukwano
njagala kwongera okukkatiriza ku nsonga y'omukyalo oyo Teopista. Iye mukwano. Nti obwata olina gye buva ne gye bugenda. Okula mu maaso ga muzadde. Kituufu. Gavumenti kye yali esanze ndabanga eyagala okwonoonera abaana. Abantu bagenda gye bagenze Yesu aba yawezadde emyaka 18. N'agenda gy'agenze namwe ebiragalagala ku nkomerero era akomerawo gwe muzadde lwaki ate ensisi era emugabana. Nze njagala kufundikira nga ngamba nti gavumenti ekoze kyamaanyi okutwonoonera abaana. Iye. Tosobola kungamba nti omwana myaka 18 aze waka nti atandise obulamu bw'obasajja. Mute ensi emuteeraani. Mute ensi njako yenna yanza neyanza ogenda webale tukubirako mukwano. Ensonga ya madamu tekise sigisiimye nnyayongere okulambulula ensi eggwanga alitegeeze musibe bulungi banyabo. Naawe siiba bulungi mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ensi omuteeraani. Ensi ogimuteera nga tomutegese. Bayirawo omukyalo oyo w'ekalungu abaana be netaaga obba miitingako njogereko nabo kubanga alabika abawadde nnyo ekyejo ebbeetu eryo ebbeetu ly'abawa ligenda bakosa nga bazze emyaka 18. Okakasa omwana okuva wansi bwawesa emyaka 18 oba omaze omuteekateeka obulungi. Kyekyo kye nakugambye nti wali obwongo bukola nnyo akakyama amamera. Omukyalo ono yagambye omwana kasita aweza emyaka 8 obwongo buba bukwakitegeeza omuzadde ogenda mukutula obwongo ku myaka 18 ng'omuteekamu twongera okujjukiza abalozela styles bakuleetedde enviiri mu buli kika kyonna bakuleetedde style ez'enjawulo bagamba bakola ku mikolo ku mbaga ku kwanjula birthdays bakola buli wamu gwe bakubireko ku 0704142 ate nga tukutuzaako ne Phoebe styles bakuleetedde engoye mu buli kika. Bakuleetedde engoye ez'abakazi ez'abasajja hijabu buli kimu bagamba nti bakubireko ku 07799687665. Kaakati nze ndi muntu mukkiriza era nga mmanye eddiini ebiseera ebisinga nkozesa nnyo eddiini okutaanya kyemba njogeddeko. Olunaku olwaleero njagala bayisa mu Luka essula eyo 15 nga tugenda somera ddala 15, 16, 17, 18 egenda kubanga story. Tulaba omwana ono eyali yazaawa n'adduka n'ava ewa taata we. Yagamba taata we nti nsobola otwala omugabo gange ne ŋŋenda. Ate nno nga ye yali omuto nga yasembayo. Bw'atyo n'akwata omugabo gwe n'agenda n'agusa. Bayibuli egamba nti n'agusaasaanya n'emikwano gy'emigagga. Wabula ssente ezo zatuuka ne ziggwawo nga buli kimu akikozesezza nga akiridde. Ng'atuuse n'ekiseera nga takyalina na mmere yakulya. Bw'atyo n'ava ku kibuga n'adda mu kyalo n'agamba nti sola funayo w'enkolera n'enfuna akammere waakiri n'enzisa ery'omumwa. Bw'atyo n'agenda ku faamu ey'omugagga omu. Faamu eno yagituukamu omugagga yamugamba ajja kukolanga mu mbizzi. Embizzi ng'alya mmere yaazo. Kale teeberezaamu embizzi ezo engeri gye zimala okulya. Taata we nga yali mugagga n'akuwa ebintu n'olya ku bimere by'embizzi. Kyali tekisanyusa. Bw'atyo n'agenda n'akolanga ku faamu naye lwali olunaku lumu ne yeddamu. N'agamba nze taata wange alina faamu ne faamu ng'abakozi be balya ku mmere gye bafumbye nga abantu bagibaleetera buleetezi lwaki sigenda n'endyako ku mmere ya taata wange kanzireyo neddaabulule. Bw'atyo taata we bwe yamulengera Bayibuli egamba nti yasanyuka n'amuttira embuzi eyali esinga obunene n'abagamba nti mumuyite mumwambaze tumukolere pate olw'okukomawo. Omuzadde ono ye muntu atasobola kusindiikiriza taatawo bw'aba taatawo agenda bbeera taatawo emyaka gyonna. Maama wo bw'abeera maama wo agenda bbeera maama wo emyaka gyonna. Bwentyo bwe ŋŋamba nti omuvubuka wa leero nga puroguramu weegamba tolina kwekaluubiriza bulamu ng'olowooza nti weemaliridde. Kituufu abantu bakaaba era olina okukaaba waliwo ekisaawe ekituuka ng'olina okukaaba n'obeera eyo n'ogamba ndi ku yunivasite siina leero kyakulya n'okaaba naye genda tuuka ekiseera osituke weddaabuluze oddeyo ewa taatawo. Ndakola bwe tusiibule ate Mukama asigale ng'abanjagalira. Njagala sooka n'omukyalo ono
Sexerose. Amen. Yes, omulamwa gw'olwaleero ndowooza gutambudde bulungi nnyo era abantu baffe abali abatuwuliriza wamu n'abatwala ku Mara TV nsuubira mina kye mufunyeemu ekyokuyiga. Wabula ekyokuyiga kye njagala mutwalire ddala naddala omuzadde agiriko omwana muleke. Wabula tomalaga muleka. Muleke ng'omuwa ne guidelines ezinaamufuga. Omwana bonna agezaako okumuteekamu ekintu ng'akuze tajja kukikwata ajja kumenyeka bumenyezi. Sigadde nzeero zera kagezi ani yanza nnyo omukisa gumpadde n'okumulamwa wa leero gwe tubadde tugamba nti omwana takula mu maaso ga muzadde we. Nze nfundikidde ngamba nti omwana takula mu maaso ga muzadde we olw'ensonga ze nkuwadde era ngamba nti omwana ono balina kumuteeka buteesi mu kkubo lya Mukama. Nsigazidde nze Kivumbi Najib wano ku Muteesa Royal University. Nange nga mpumbawumba ngamba nti omwana asigala mwana mu maaso g'omuzadde. Gye buba ne gye budda n'obwomera ekirevu ne kikola kitya n'ogejja n'okola hipusi n'okola akasusu n'okola buli kimu osigala oliki oli mwana. So abazadde temwejjaako buvunaanyizibwa nti kubanga gavumenti yakiteekawo omwana bw'aweza emyaka 18 abe nga alina okwetwala okukwe nedda. Tusigale nga tuli bazadde tugumbule abaana tusobole okuvaamu nate n'emiti emito emirungi. Tukomekereza bwetyo programu ya leero sigala nga weekumidde ku Mara TV ne 90.6 Royal FM. Osobola okutufuna ku mutimbagano ku YouTube, osobola okutufuna ku Mara TV ate ne ku radio nga kwe tuli ku 90.6 Royal FM. Ssaabasajja Kabaka wangaale.